Tulina omukyala yali omusiru. Omwami wange bwe yali ankwana yaŋŋamba nkwagala naye Katonda mwagala okusinga. Tolinnyanga mu kkubo lya njiri kubanga nja kulekawo. Era nange ne bwe nsiruwala ntya si mu time ya Lwankyawa na Sunday service. Nti simanyi baby mpayo obudde ziri saa 6:00 nsaba obereko wano nkukwateko nga time ya Lwankyawa. Tulina emisingi gigwe obudde webuli bakiŋŋambirawo. Kati tulina abakazi nga osazeewo otunula emabega, waliwo okutunula emabega olw'enjiri nti ovudde ne mbulokole. Omwami wayino sigala ng'agenda mu maaso. Gwe bw'ovaayo Luti yakitulaga. Mukazi we bwe yatunula emabega Luti teyatunula mabega. Waliwo divorce nga egenda kujja gwe sinza Katonda omulala oba okyagala oba toyagala omusajja ajja genda bw'aba ayagala Katonda we. Gwe Samira teri musajja. Pastor Bugingo abere mu nju emu ne mama Fiina. Kunjagala jagala Kristo. Olwo Katonda kyali mu eyenju. Owe wa bujja. Tagattibwako. Ate obutagattibwako obwo abakazi tukiyige. Abasajja abali mu kifaananyi kya Katonda bayina embala ye tebagattibwako. Omusajja ayina ekiruyi obusungu bulinga bwa Katonda ng'osinza Katonda mulala. Olaba abasajja benda ne babasonyiwa yenda obanga yebasena basajja 10 nga wake bakanogo nga yebasena 8 balina embala y'obujja kubanga they were created in his image. Yagamba in our own likeness. Embala y'obujja omusajja bwakwagala asobola n'okugaana okugenda ewa nnyoko ngalowooza waliyo X. Waliwo atera okuŋŋaana nga X tebalina kyebanda awo. Agamba singa obasanga sinti akuganye maama kale kalumaaluma amagambo mukubire naye bw'oluusi buli lwemba ngende ewa mami tugendaawo wake yasigala mu mmotoka nagende 40 ngenderayo muto wa mami nga mulwadde yasigala mu hoteli. Agenda omulabe ogenda mulabire sawa mekemu emala ne driver ye yamumpa sevuga ne mugamba ntuuse bali batyampa akawo kugundi njogereko naye sibyangu. Ati anyazaala naye we mugamba ndi wa mami agamba sooka omumpeeko. Ekibuuzo kiri nti Joba wangambe nti gyolaga kiba kibi bwe njogera n'omu ku babeerawo. Tobasanzeeyo. Then esimu tevaako. Lwaki esimu evaako ng'oli wa nnyoko? Bani bootayagala bakkubire. So eri ebbuba lya butonde. They are in the likeness of God. Kati ffe tugabanako half kubanga tuli mbirizi tugabanako katundu.